naye okimanyi nti bebe kulo na maaso ge galabika tegakyalengera bulungi galwala ensenge okimanyi sajja ekyo obwongo bwakyo bwanzikiza ate n'amaaso gaakyo ganzikiza naye ekolera empala n'ogijja ku bebe kulo toyinza kuddira muntu afaanana bw'ati noga nti antikayeekolera kabi nnyo antikayeekolera kasiiwuufu nnyo sigaana ndi mubi naye obubi bwange bwali tebutuuse ku leve erangibwa ku tv leka naawe yes ate olwo obwakapeera oli bulangirawa olwo weekyaza nga oli bulangirawa ku CNN ku BBC oba ku Al Jazeera okitegeera toyinza kudda ku muntu noga anti mubi kibebe kulo ekyo maaso gaakyo galiko ensenke kyobola tekisobola kulaba bubi bwa gavumenti oli yaliko mukama ogwo wabaawo ekisukka wabaawo ekikola ki ekisukka era bannaye ndi mubimu abalabi baffe bwe bakutuma ababi ontwala ddala mukadde mu layini y'ababi nze ensimbe wasooka oba nze ensimbe emabega ng'okimanyi nti ne mu basiru mubaamu omugezi Kitufu kakati mu babi nze sserulungi ndemu sajja ate buli wenkula nnyeyongera kulungi yekolera lindako kankubuulire olaba abaana abato ozaala ekyana kyo nga kibebi kirungi naye nga lwekikula kyeyongera kubijja kyeyongera zimera lwenkula neyongera kuba mulungi era maama yalibaddewo nalaba ku kizezengere kya bebe kulu nga kivuma omwana w'amatoto wamma abatulamu balokubeera nga mukyekuumidde ku mukutu neyekolera abadde tamanyi nti ne kamera kweri kamera obwedda kweri mukulu oba obwedda oyogera bibyo mumanyi teriiko gwamanyi mu bye twajjidde birala munaakatema kale tugenda kubeera nga tutandikirawo obutereevu neyekolera itongwa nga bulijjo tuyitiddeko mu bwengula bw'entertainment omanyi gw'omu ku bantu e Uganda naddala bwe kituuka ku media bwe tutuuka ku entertainment ne political field olinamu obukenkufu obw'enjawulo n'obukodyo bw'oteekamu waliwo amawulire agabadde gabungeeta tegabungeeta bula gabadde gatambula ku mikutu emigatta abantu nga ga Karo Nantongo n'omukyala amanyikiddwa nga Stecia Mayanja. Karo Nantongo yalabikako mu katambi akamu ng'agamba nti waliwo yali amukuttemu abantegedde muntegedde kuba kulogwa nti bannamawulire enkola eyaffe terwa ffe tutandikirawo okunoonya ani ali emabega w'ekintu kino ngenda okuwulira erinnya lya Stecia Mayanja liyita mutima neŋŋamba ekintu kino yeekolera akiruddemu yandibanga ayinako idea ku mbeera etambula mu ggwanga Uganda naddala bwe kituuka ku entertainment tubuulire kiri kitya kisooka Karo Nantongo ng'akyali mulwadde teyategeezaako nsi nti mulwadde yaguma kisiiri najjanjabibwa era n'okuwona n'awona olaba public teyagitegeezaako mu budde bw'obwetaavu bw'ogitegeezaako essaawa eno nga wawona otegeezaako walyaki nga wawona dda nga tokyalina na bwetaavu bwa kukola ki bwakujjanjaba kitegeeza nti bw'oba wajjanjabwa n'owona nga wasalawo kubunira bunirira ddala bunirira ddala era ekirala Karo Nantongo gwe muli wakola ki Stecia Mayanja ky'owulira nti wamusobya weewaawo bagamba nti abalogo akulogera n'obwereere tewali mulogo akulogera bwereere omulogo aba n'ensonga either eri positive oba eri negative omuntu ayinza okukuloga ng'ensonga emukulogesa alaba oyitimuka nnyo omuyitako ogaggawala nnyo omuyitako oba omuntu ayinza okukuloga ng'oyina kye wamukola kitegeeza tewaliyo muntu alogera buki bwereere ne bw'oba olina kye wamukola ne bw'oba tolina kye wamukola ye aba n'ensonga lwaki akola ki aba akuloga kakati tusooke twebuuze muwala wange Karo Nantongo ye yakola ki Stecia okutuuka okubanga ye number 1 suspect mu kumuloga wayagalako ku musajja we wayagalako wamubbako ku ki wamukubako enkokola ku mulimu wamukolako kino ekyenjawulo ayina omuntu gwe yali ayagalana naye bwe wajja mu Golden Band n'obaawukanya oyinayo wamulimirira ewa bosi ekivulu ne bakisazaamu ayina akalango ke yali agenda okukuba ne batwala gwe kyokka weebuuze lwaki gw'osoose okususpectinga bw'oba gw'osoose okususpectinga mu bakozi bonna abaali mu Golden ab'enjawulo oba abayimbi oba abakubi b'ebivuga oba abatimbi b'ebipande bw'oba ono gw'osoose okususpectinga kitegeeza y'oyo gw'olina kye wakola
kwegamba Karo Nantongo nga gwe bebe kulu anaatera okuloga olw'obulungi bwo ndibanga alina kye yakola ayinza okuba alina kye yakola Mayanja. That's why he number one suspect ku list ye. Kati tulina kusooka kwebuuza yamukola ki awo wewali ekinyusi era lwaki yono adduka nga teryamugoba. Buli lwodduka newekanga buli kimu kitegeeza olina kye wakoze. A guilty man can run even there is nobody chasing him. Yasoma kakati ono yekanga Stecia Mayanja kyemmanyi kati ne bwawulira eddoboozi lyali yekanga then alina kusooka kwebuuza nakola ki Stecia okutuuka okuba nga ye number one suspect ku baali banzise ddala. Ekirala abasawo abo mubalaba abakola gye bali oba balungi gye bali naye emirundi gy'onaamala ng'ogenda mu basawo gy'emirundi gy'ogenda okukoma okucreating empalana ku bantu. Yes, omanyi abasawo bayaaya ab'e Uganda. Omusawo ajja n'akubuuza muzzukulu kyekikuleese nti bizibu by'amakawo abakulu bakindaze. Abakulu bakindaze. Mujjawo nno yakutawaanya nti ye jjajja kubanga bakimanyi nti kasita okoona ku maka bibaamu omusajja okwenda. Bibaamu omusajja takyampa ssente aziwooli. Keeka kutawaanya nti ye jjajjawo abakulu bakindaze wano naye omuntu oyo mubi. N'alyoka kukonjera ebigambo naye ggwe ng'oyagala otega omusawo mutega ekintu ekitabanga nayo mugambe jjajja bansindikira embalabaasa n'ennuma ekigere. Otegeera bansindikira embalabaasa n'ennuma ekigere ngiragirako awo baba abakulu bagindaze wano naye naakuli bubi. Kozi wagambye musewo ani gwe musinga okukola naye nti muzeeyi gundi kasita awuliramu muzeeyi gundi ogwo guba gwa ttaka. Mulebukana gwa bibanja ekibanja nkirabye kigenda basa kubanga awuliddemu muzeeyi ani gundi nti bw'awulira omukazi nga nsonga z'amaka mubaamu mujjawe. Kati bw'ogenda nga birimu muzeeyi gundi automatically awo liba ttaka. Kakati gy'okoma okugenda mu basawo gy'okoma okucreatinga abalaba abalala oba n'empalana gy'ogenda okukoma okuwala n'abantu. Otherwise bw'ogendanga ku musawo ng'olina ekikuluma lwananga nnyo bakujjanjabe ate bakugange. Akagamba kakulu lwana nnyo bakujjanjabe bwe bamala okukujjanjaba ate bakugange in case nti ono akutuusizzaako obulabe bunaakuli kumpi wadde nga tebamukugambye naye ate bakuganze. Nti obulabe bwonna obunajja tebujja kumba ate era bakugange nga buddayo ewannyinibwo. Kati teni olimanya omutuufu abadde akola ki? Abadde akugoba. Gwe fuuka ekikonge ng'ekikwekoonako kye kiddayo gye kivudde ng'oliko engabo ng'essasi ne weerijja likoona ku ki? Ku ngabo. Ng'amba essasi ly'eddogo ne liddayo ewannannyini lyo naye bye mulimu mugenda kuwalana nnyo abantu mpozi ate n'ekirala. Stecia bw'aba ye yaloga oyo omuwala yani Karo Nantongo yamuloga bulungi. Stecia bw'aba yaloga Karo Nantongo yamuloga bulungi atya yeekolera era mumusaba nange andogemu. Kiki weekoowoolera no Karo bw'omutunuulira ayambuse oba ayambuka okuva lwe yajja kale ate onalaga gwe baaloga baali bamukomezza naye ng'atenza okuva lwe yajja simulangako ng'akomye kuba mumanyi okuva lwe yatandika. N'olaba ng'ajinjimuka n'olaba ng'agendera ddala waggulu wa ku toopu. Kati ye kirabika bamuloga kwambuka ate nga nange njagala nnyo okwambuka kubanga Karo Nantongo yasooka n'akuba music we ng'ate tatambula ate nga mulungi ng'akonye. Ekiro ebirowoozo byefuza omutwe gwange kamulindowooza werukeerero ndeko ogende. It was a good song naye terwatambula nnyo kyokka ate bw'otunuulira nyiga wano si lulungi kwenkana luli naye ate lulusinza okukola ki? Okutambula. Kitegeeza eddogo lya Stecia Mayanja oba liri miliyoni 3.3 eddogo lya Stecia Mayanja lirimu ekigimusa oba lyamuddira nange ndoga mwana gwe oba lyamuddira ali bulala yajja
bwamala okujja n'abaawo ng'era atambulira ku speed ya step by step. Kitegeeza ye baamuloga kuba bulungi. Ye baamuloga kuba bulungi. Ekirala tukkirize tugaane. Muzeeyi wava munno omugagga tayinza kugenda mu lutalo lwa byanfuna namunaku na Brian White. Kwa Brian White tebigatta. Kakati tukkirize nti Stecia okujjako nga kusaasira yalijja n'aŋŋamba nti yabadde andoga Irene oba Maureen. Awo nditandika kikonsidaringako kuba bali mu level y'emu. Kubanga kalo Nantongo agenda okujja ng'enjuba ya Stecia etandise okugwa. Tewaliwo bwetaavu bwa Stecia kulwanagana n'abaana batali ba generation ye. Okitegeera? So olaba nga tebigatta. Kaliba ye yaba Irene Namatovu ba Maureen Nantume naye tiribanga ate lyaddayo emabega kubanga ne Stecia obulamu tebuli malidaadi. Stecia yakola hijja. Obulamu bwali bulina okudda emabega. Kubanga bw'okola hijja mubaamu bye weekutulako kuba ogenzi kutukula. Stecia Mayanja atannabeera hajjati yayimbanga ng'akunamye ng'abasajja baagala okujja mu kivvulu balabe ku bisambi bya Stecia nga Stecia wonna w'omutimbye ajja kuleeta abantu. Kyakaŋŋende ne ku stage twenyigeenyigeko kaŋŋende mpise n'akeeyeeyo nkwateko mu biki mu bisambi. Kati Stecia Mayanja bw'amala okukola hijja emirimu egy'ekika ekyo yagijjako. Takyakunama. Tewakyali musajja asasulira kujja kumukwatako ate nga be baabanga abangi mu biki mu bivvulu. By all means yalina okuddiriramu financially. Kubanga wano mu Uganda ebyo by'obuseegu bitunda nnyo okusinga eby'obutebenkevu oba eby'ekintu kiramu. Kati Stecia bw'aba yakola hijja musuubira okuddirira. Lwansonga ali mu kutandika bupya, yakomyewo omwana mupya. Kitegeeza ensobi ezaamutwala ku hijja yenenyeze ne Allah tagenda zikola ki? Naye ate era ne sigamba nti mumuteerayo omukono nti oba yali tasobola kuloga kalo Nantongo. Ojjirira kuwakanira. Tewaliyo muntu gw'osobola kuwakanira mu nsi muno, buli kintu kisoboka. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amina.